omukolo guno gw'okusonda ensimbi e Mukono gubadde ku kitebe kya ssaza ekyaggwe ekisangibwa mu ggulu e Mukono nga gusombodde abantu aba buli kika abasibuka mu kitundu kino. Wano nno Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga wasinzidde n'agamba nti kino kye kiseera abantu ba Buganda okwenyigira mu bintu ebivaamu ensimbi kiyambe Obwakabaka okuddamu embavu. Omuntu asembayo okufuna ekitono mu Buganda bw'aba asusse emyaka 18 egy'obukulu nga yamala n'okusoma zandibadde siringisi 3,000 ezisingayo okuba eza wansi. Wabula wabaddewo katemba wakati wa ssentebe w'abasawo ab'ekinnansi Sylvia Namutebi amanyiddwa ennyo nga Maama Fiina ne bannabyabufuzi okuva e Mukono nga bakayanira ekikopo ekyateereddwawo okutwalibwa omuntu asinze okuwaayo ensimbi ennyingi mu mpeke. Era tuli basanyufu ekikwata Kabaka tujja kufiirawo. Bw'abanga Katikkiro akimpadde saawa zino bakyate kigaanyi. Nze ku lwange nze simanyi kulaba Katikkiro mu kamwa ekikopo nkizza. Naye bwe kiba nga nayimiridde n'engula ekintu mu ssente kashi miliyoni 8 nga zirabika. Ate ne mubifuula ebyobufuzi nze siri munnabyabufuzi. Omukolo guno gugenze okuggwa nga Bannakyaggwe basonze obukadde bwa shilingi za Uganda 43 mu mpeke so nga 5 mu 3 zibadde mu bisuubizo.